nga oxygen omaze n'omutuukako. Era mpulira kati nzisa bulungi owedde waliwo ekibulamu. Oxygen mumpeere Oxygen eno hagayo. Maama nnyabo. Omukyala yatugambye nti n'otasanga tannakulaba. Era bwe kiri nanke nnyini sisobola okutereera nga sinnamulaba. Owulira otya essaawa zino ng'akuli kumpi? Wangi? Owulira otya ng'akuli kumpi? Mpulira nga buli kyonna obulamu bukkakkamu, omutima gusanga bwe bulina okussa, buli kimu kyonna nkyerabira. Mu maaso omusuubize buli ky'oyagala Genda kusuubiza okukwagala n'okwagala nkuteekemu n'eggono. Era mmanyi nti tukyawangalira ddala emyaka mingi. Mwasuze mutya abalungi abaagalwa mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano omumbejja Aisha Nassolo ge gange ono ofunawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemma nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma ate tubeere nga tweyongerayo mu maaso naye nga byo ebikyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga bikyatambulira ddala bye by'omugenzi Kakooza omugole oyo okuva e UK eyafiira ate munange muhane muno ng'era ekigambibwa mbu yafa ng'ataasa mwana we n'amugyamu mu nnyanja ye bw'atyo munnange n'afiirawo ebingi nnyo bizze byogerwa ku nfa y'omwami ono abamu ne batuuka n'okugamba nti munnange omukyala yakirinamu omukono nga beesigamye ku ebyo oba oliawo ebyali bigendera ddala mu maaso ku mukolo saako n'ebyo omukyala bye yayogera ate nga bagenda okubeera nga baziika bba kugamba ng'asiibula bba ebimu ku ebyo abantu bye beesigamako ye reaction y'omukyala ku mukolo ogwo nga bagamba nti omukyala teyali musanyufu omukyala biki era waliwo nnyo paati gye beesibako nnyo ey'okubeera nga abagole baali beeriisa keeki mbu omukyala n'atugisa omwami keeki paati eyo bagyesibako nnyo saakaate ne speech gye yawa kugamba obugumu bw'omukyala ono ng'asiibula bbaawe abasinga obungi bo bakinterpretinga okubeera nga munnange yali akola ki yalina kyamanyi wabula ng'era ffenna bwe tumanyi ekikula ky'abantu abantu abasinga obungi bo batunuulira nnyo sayidi embi okusinga ate sayidi ennungi ekituufu kiri nti omukolo ogwo gwali munene nnyo gwamalawo akawumbi kalamba ffenna ekyo tukimanyi bulungi wabula mu bunene bw'omukolo ogwo mwalimu moments nnyingi nnyo omugole omukyala we yabeerera omusanyufu nga nawe akatambyako kenkuteereddeko yadde era waliwo moments endala lwakubeera abamu bagamba nti baali kwegamba ebbanga lye bamaze baali bafuukidde ddala ba mikwano nti n'ebyo oba oliawo bye twalabamu nti omugole yali atugisa ate bbaawe keeki biki oba oliawo mbu baali bakola ki baali basaga yadde ate baabamu bakigumiza bagamba nedda omugole omukyala ye munnange teyali musanyufu era abamu ne bavaayo nga bagamba nti ensonga lwaki omugole omukyala oba oliawo teyali musanyufu nti muli yafuna ekyebikiro nti oba oliawo bbaawe munnange agenda kola ki agenda kufa ate munnange abalala ate nabo balina theory yabate gye bakaminze up with oba nziyite opinioni zaabwe nga bagamba musima ng'omwami yali illuminati mbukwolo bamugamba kole kyasinga okwagala bamutwala abo nabo gye bali abagamba we batyo abala bagamba ensonga lwaki omukyala yali si musanyufu mbu yali akimanyi bulungi nti bbawe bagenda kumutta abala bagamba yafuna kyebikiro abala bagamba just nature ya muntu okubeera nga like asanyuka n'ate n'amala like nadda mu mbeera ye nga yezo twegamba theories nnyingi oba opinions nnyingi ezivuddengayo ku nfa y'omwami ono naye nga ffenna tukikkiriza nti mu mukolo ogwo yes mwalimu moments kwegamba ezaali ez'essanyu yadde waliwo moments oba oliawo ffe ze tuinterpretinga nti omugole omukyala teyali musanyufu kitegeeza akola ki alina kyamanyi kati no wetutuukidde olunaku olwaleero bingi nnyo bizzenga bivaayo era butereevu ngenda kubaako akatambi kenkulekerako mu maaso ogende mu maaso n'okubeera nga ate owuliriza ate ebirala ebyo bikyatambulira ddala wabula nze ogwange gwa kunoonyereza lugambo lwonna olutambula nendukuleetera wano gwogwo gwa commentinga n'otubulira oba oliawo amazima gwe nga gwe g'omanyi kaakati nno ye Edimeza yavuddeyo ngenda mukulekerako awo ng'agamba nti omugenzi yeewola ssente
actually era abantu amwero bwedda bagamba nti omugenzi abadde n'ekigendererwa mbu 226 yesimbewo mu bannabyabufuzi ne bamulabuukirira mangu ne bamutegula. Aba ne bagamba nti yeewola ssente nnyingi ze zaamussa. Abalamba omukyala yamutta atwala ebyobugagga. Kwegamba mukwano gwange theories nnyingi z'omanyi z'owulidde naawe yompitivu obalyawo nze ze sinnawulira obalyawo nange nnyingi z'empulidde z'otannawulira naye ng'ekituufu kiri nti bingi nnyo ebyogeddwa ku nsonga y'omwami ono okufa. Amazima ekituufu kiri nti tetugamanyi oba olyawo we gali bagazuuse tuligategeera naye ekituufu kiri nti teri muntu yenna amanyi okuggyako Katonda. Mpozzi oba olyawo wabeerawo ddala eyakirinamu omukono ndowooza y'amanyi amazima gali wakati awo wakati w'oyo omuntu oba olyawo kibanga waliyo eyakirinamu omukono amazima gali wakati we na Katonda. Then watabaawo omuntu yalina mukono mu kufa kw'ono omwami nga just yafa kufa kulinnakyo because we all believe buli muntu alina engeri gy'alina okufaamu. Oli agenda kufa muliro ono afiire mazzi ono afiire mu kabenje ono kwegamba oli abeere nga yeebase bugenda okukyanga yafudde kwegamba buli omu bambi alina engeri gy'agenda okufaamu. Oli agenda kunywa bunywi mazzi gamutugaafe seriously ddala buli muntu waafa tubeere nnyawo nti ddala waliwo eyamusse tukole tutya. Kwange ekituufu kiri nti abantu bonna bafa ate bafa mu ngeri z'enjawulo yadde era tukikkiriza nti yes mulimu abafa naye nga tebeefiiridde nga waliwo akirinamu omukono kugeza oli ayinza omuwa obutwa oli ayinza omutta oba bamuyingiridde ne bamutematema ebyo nabyo gyebiri oba oli omutomera naye fuula nti accident naye nga in actual sense akikoze bukozi ye nga yamugjewo ebyo nabyo gyebiri naye ng'ekituufu kiri nti nze kyennyinza okusaba mu mbeera eno mikwano gyange tulekeraawo okwogera bye tutayinaako mitwe n'amagulu tulekeraawo okugamba oli okuvaayo n'okkaatiriza ebintu by'otamanyi vaayo ogambe nti yes omukyala yeyasse bbaawe ng'olina obukakafu nti ddala yamusse tovaayo buviina ogamba nti yamusse naye nga in actual sense we babikutuuzaamu obadde tobamanyi nabbamanya wabategeddeko olwo tolina nakyomanyi just ogassegasse ebintu byo n'okaminga up ne conclusion yo. Kibi nnyo okwogera ebintu by'otamanyi ate era kibi nnyo okuteebereza by'otamanyi. It's better n'obeerawo kwegamba nga oli neutral tolina gy'ogwa ng'ogamba bugambe munaye Katonda yasinga okumanya instead of okuvaayo n'otandika okwogera ebitakwatagana n'okera ku makya n'oyiya kisitole kyo n'ogamba okusinziira nze kunze byengassegase bino na bino munnange ono ye yakoze eki ye yasse ono abalala bagamba Museveni ye yamusse naye kwegamba ebintu bingi nnyo bannabyabufuzi bakivuga bakizza waabwe bano nabo abalumirirwa eddembe ly'abantu nabo bakivuga bakizza waabwe ba social media in-laws buli omu asikaza wuwe ba bloggers kwegamba buli omu bambi ayogedde bingi ku nfa y'omwami ono. Kyensaba kiri kimu tubeere bakakamu kyonna kye tulina okumanya tujja kimanya nze buli ekigenda maaso ngenda kuba nkikutuusaako wano. Kyensaba kiri kimu comment yo giteekeko wansi awo mu comment section. Yes subscribe nga oba tonnaba like nga video eno teekako akadde osobole okubeera nga ate missing out updates. Goodbye for now toseetuka kankulekereko akatambi kano. Omugenzi Kakooza yeewola ssente mu bank n'agenda Uganda n'akola embaga naye ng'alina bizinesi z'agenda okukola si embaga yali emututte yokka n'ekirala yalina omusingi ng'ayagala kugenda mu Parliament 2026 y'ensonga lwaki yagenda ne kasente akalabikako ng'ayagala akole embaga kwegamba atuukirize n'ekigendererwa kye kiri kugamba asime omusingi. Sente yeewola newole yalina savings ze naye n'agattako okwewola. Okay. So sigama muno yali awo nga talina kyali ne yeewola. Kwegamba ng'omuntu bw'ayongerezaako. Naye Faruku njagala nkubuulire nina ekintu kye nagamba nga bannayuganda ne bantuma amanya nti nze lwakuba nakulira mu byalo ndabika ndi ffala nina ennaku nnyingi abamu ne bagamba nfaanana ennaku naye nabagamba nga nti abantu b'e Uganda bonna babbi. Abantu ne bawakana. Omwami ono Kakooza RIP ekyamutta kyali ekintu kimumaalo. Fena tugenda kufa Faruku naye tugezaako okwewala y'ensonga lwaki omuntu bw'alwala agenda mu ddwaliro bamujjanjabe.
Yensonga lwaki Faruku bw'oba ogenda okwegatta n'omukyala gw'otonnaba kwetegereza okozesa kapiira kondom. Ng'ate okufa kuweekuli. Kaakati mwami Kakooza nze ndowooza ku lwange nti okufa kwe kwabadde engineered. Kuba nina ebibuuzo biyinza kubeera nga bisatu. Omwami ono eyagamba nti n'omwami Kakooza yamugamba amufunire ku ssente nga bagenda epakwaki. Mwane mmundu. Teyabuulidde bantu ssente zaali mmeka. Ze yamufunira ku makya era n'azimutwalira ku wooteri we basula. Otyo. Kubanga ye yamutwalira ssente n'amufunira ne driver. N'amufunira n'emmotoka gye baakozesa. Ekyo kibuzo weekiri. Ekyokubiri baatugamba nti yali ataasa mwana, omwana oyo eyali agenda okufiira mu mazzi. Ekyo kirabikako. Naye ate babeera nga yali agenda kutaasa mwana, lwaki omwana tebamutulazeeko gwe yali ataasa? Temunamulaba? Gwe waamulabyeko nga munnamawulire omukugu? Sinamulaba ng'ayogera maybe like ng'ayogera ebintu ebyabaddewo awo. Naye nga bamulabyeko nga bamukulaga nti n'oyo yali agenda okufiira mu mazzi? Sinamulaba byadda. Kaakati ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo ekyokusatu, omugole yali luddawo ate nga bava e Kampala nga bagenda mu honeymoon. Yasigala mu wooteri, yasigala mu mmotoka, yasigala ku lubalama lwa nnyanja ye ng'atya amazzi. Bwe yasigala mu wooteri? Bano bo ne bagenda. Bwe kibeera bwe kityo ate driver. Driver ki? Driver yali abavuga. Yali luddawa era yali luddawa. Otyo. Kubanga driver ateeka okuba yabavuga okuva mu wooteri, omukyala gyali asigadde n'abatwala ku nnyanja. N'asigala ye mu mmotoka. Ate ebimukwatako mwe muli kwane mu. N'asigala mu mmotoka. Mwe mubeera kwane mmundu zammwe. Kati driver twagala tubuulire statement eyo. Nti ki? Nti omusajja bwe yagenda mu mazzi nze nasigala mu mmotoka. Driver mumwagala. Driver lwaki mumudraginga mu bintu bino kati? Kati ekibuuzo kankubuuzemu Faruku. Yagenda okutaasa omuntu agudde mu mazzi. Omwana ali mu mazzi. Bwe yamala okugenda mu mazzi n'ajjayo omwana ate ye n'addayo n'afiirayo. Waliwo awo omutamiivu ye yamuggyayo omwana. Okuggyayo omwana? Ate ono kuba batugamba omwami yalaba omwana we ng'alaajanira mazzi n'ayingira amazzi. N'ataasa omwana we. Kati omwana bwe yamusitula mu bbanga bw'ati ye ng'ali mu mazzi n'afa, oba yakwata omwana n'amuleeta ku lukalu naye n'adda mu mazzi, amazzi ne gamukwata. Nnyonnyola ggwe. Kiba kitegeeza nti ebintu byonna biri mu Kaliyoki. Naye all in all, omwami ono bwe yali agenda ku honeymoon yabuulira abantu bameka. Kuba nze nalabye mu kuziika. Simanyi olwo omusajja muganda we yali mukwano gwe yali amanyiiko ti agenda simanyi ku honeymoon. Abantu nga balinga 4-5. Akugenda yisa amaalo. Ontegeera bulungi? Kuwulira. Kati bwana Faruku ekyamazima kiri nti okukola emikolo egy'ebbeeyi kinyuma. N'ate si kyekitegeeza obufumbo kubanga n'abantu abo bajja mu mikolo abamu tebakwagaliza gwe nannyini kola mukolo. Njagala omanye nti Faruku watya mu mikolo egyo nga mugiddemu abasajja oba abavubuka abaali beeyagaliza omukyalo ono. Nga babaddewo mu kuziika? Obanga nga babaddewo ku mbaga. Mubaleese ebirabo. Kisoboka. Ate obeera obamanyi babeera ne sitampu. Kyogereko ekyo. Watya nga abawala baali beegwanyiza omwami oyo Kakooza babaddewo.
oluusi be yayagalako otyo ebintu bino Faruko olina okumanya neweebuuza lwaki abantu bano abalina ebitiibwa ennyo bawangaala bapulezidenti ne bakabaka bafa nabo naye tebatera kufiira ku myaka mito ensonga eri emu nti beekengera they don't trust anybody naye buli muntu alowooza nti nno ye mwangu buli muntu amwanguyira ye talina ttima biki be babonaabona Faruku ffe tutafuna naye abantu ab'ettima omuntu akeera kumaza ne bannange Mukama Katonda alituggyako ddi ekisajja ekyo ye yeyongera gaggawala oba okitegeera tuwulira kiba kitegeeza nti oli yakozesa amagezi ge bayita IQ ontegeera bulungi so ogamba nti okufa kwabaddemu kaliyoki nze ndowooza kwabaddemu kaliyoki era kwabaddemu jangu onkwekule jangu onkwekule aliwa wano kati anti kati gwe weebuuzeemu kati omwami oyo ono yamutwalira ssente mmeka era atandika atya okukontrolinga ssente z'omusajja kiba kitegeeza Kakooza yamwesiga n'amukwasa omudidi gwonna nga yayita maneja we era bamuwulira nga bali mu kuziika nti nze nali maneja we oba okitegeera nkwesiga ntya Faruku ne ntuuka okubeera nti nkukwasa ebyange mu mbeera ezo kisoboka omanyi Faruku lwaki abantu abagenda abagula ebizimbe abagula ettaka ebyo ebintu ebya ssente nyingi transactions bazikolera mu bank lwaki kwewala bintu ebyo omuntu ava oveewo Faruku ng'ogambye mukyala we nti ngeze gula ttaka n'otudda babuloka ne bakunyigira ng'ogeze n'ekisawo kya ssente bisoboka ebyo bangi babanyize waliwo omuvubuka Nkuba kye yava gundi South Africa teyatuuka Kampala yatuuka bulungi Entebbe na checkinga out teyatuuka Kampala nakati bamunoonya n'omuzimu gwababula yabulirawo Kampala Entebbe olwo luguudo we yabulira yali ava naye nga mukube South yagamba bakyali benzireese tugenda kujooga mujje munone enzireese yalabikako nakati n'amagumba tegalaga yabulira wakati wa okuva Entebbe paka Kampala tebamanyi oba yabulira Kisubi oba yabulira Seguku oba yabulira Kajjansi be bamanyi soko nnyonnyole bana diaspora obabuuse kuba kati omanyi nti Faruku abantu bangi nnyo kati essaawa zino baba e Uganda aba yakatuuka e Bulaaya n'afa simanyi yeekonye n'afa simanyi abantu Faruku bw'ogenda mu makomera g'e Uganda waliwo bankuba tebe basibye mu ngeri y'ekifo ey'ekisirusiru oli ategedde nti Edimiza yava Sweden ali mu apartment yo bali mu makaage ne bamusiba ne bamutega akawala akaana ne kajja mu makaago nti oba genda ogambe Edi akole antwalire kino akole bw'ati omwana oluba okukonkona n'omuggulira maama we ng'akuba endulu oba bantu be Edimiza yareepinza omwana wange omwana oluba okugira bamuliisizza dda nti tugenda kukola ssente omwana kagamba nti ankutte bangi bali mu makomera ku bintu ebyekisiru bankuba kyenyi ku misango gya reepu ninga ekyamazima kintareepingangako akakodyo kali kamu bakwate Nkuba kyeyo bamuteeke mu kkomera oli gwe yawa ssente amuzimbira ekizimbe akyefuge Faruku omuntu yenna ali Nkuba kyeyo gyakoma okubikkula omutima gwe gyakoma okubonaabona bw'obabaddemu obalabi obamanyi Faruku kuba kati gwe munnamawulire asinza okutambula mu Uganda obalabye
nkuba kye yali America ali Canada ali Sweden agamba sidda Uganda. Why? Ate nga alina ebintu bye byakozeeyo azimbyeyo ebizimbe bikina olunda bako bajja kunzita kuba yakwata ekizimbe kye n'akikwasa abafamire bakimanejinge kati oli n'azimbira ku kyalo nti bannange Faruku akoze ssente azimbye kalina naye ng'ate kalina ya muganda wali Canada kyali bw'atuuka okugamba muganda nti ekizimbe ekyo mbadde nkyagala nteekemu wakiri ka restaurant oba waliwo akipangisa eŋŋumi weeviirayo n'agula ab'emiso n'akola ki Faruku ennaku ezo walaba omukyala yava Bungereza nsikaali n'amukuba ekyasi nga lowooza akasawo kalimu ssente kumbe kalimu emitwalo gya Uganda 6. Otyo obiraba mbimanyi. Faruku bankuba kye babakwanidde abakazi abalina siriimu babakwanidde abasajja abalina siriimu. Nze nina omukyala gwe mmanyi yakwanira muwala we omusajja ng'amanyi omusajja yakaziika abakazi nga 4 biri Uganda ebyo amumukwanidde bakole n'embaga era mu kumulisiivinga ku kisaawe senga yagenda n'omuko oyo gwe bamukwanira balisiivinga omwana batuuka mu woteeri ekyayamba omuwala obuteebaka na musajja oyo mu bantu abaamunona ku airport mwalimu sisita w'oyo omuwala bwe baatuuka mu woteeri omuwala n'agamba sisita wono omunkuba kyo nti omusajja oyo omulaba obedda simanyi gw'oyogera nze badde manyi bawasenga omusajja oyo bamuyita mwami gundi mukazi we gundi yafa mukazi we gundi n'afa mukazi oyo yakatta abakazi 3 nti ng'abatta na siriimu naye nga senga adda ku taata oba mukulu wa taata yamupangire ne batuuka okugenda kugamba omuwala n'aleetawo kaliyoki awo bagende mu musaayi omusajja nakkiriza bulungi ne bagenda mu musaayi bwe batuuka mu musaayi abaana b'e Kampala obamanyi bamugyeko omusaayi bo balina busayini bwe bakola omusawo n'ategeera nti waliwo ekitambula n'amuleetera result sendali omusawo n'aleeta result singa namu omusajja n'amutemera sisita we n'aleberako n'agamba tekisoboka mumanyi nze kankubule akkirize omutwale ku ddwaliro erirandom omusajja we bamugamba nti omanyi mbadde nsaba omperekereko aiziro baasibira ku ddwaliro omusajja yeefuula nga ali ku simalo ono n'alinda namba yeetuukalo yeebaleko ssebo nga bw'ava ku ddwaliro n'alinnya ka booda okuva olwo teyaddamu kulabira bankuba kye babakoze ebintu ebyo babasiize siriimu naye nga babapangira bantu baabwe Uganda babasudde eddalu abasuula eddalu bantu baabwe oba maama we yennyini oba taata we yennyini Faruku bazadde baffe balina ekigambo kimu gwe weezaala gw'omanyi ssente meka ze nakuteekamu okufuuka gwe edimizaaya otandika otya okunkikinirako mbuno omanja mu miliyoni 10 gw'omanyi okutuukawo ssente meka ze walya okimanyi nti no wali okonzibe n'okonziba omanyi eddagala gye nateekamu gwe okubeera nti noyo olama nga nawe okkakkana ontegedde bulungi kati muzeeyi kakooza RIP nze ndowooza 80% bamunyiga kaliyoki olwa ssente ze ate n'ekintu ekirala omanyi amaalo mayitirivu nnyo abantu bano abalowooza nti balina amaalo be basinga amaalo Faruku ife bavuma amaalo fe tuli very straight n'ova e Bungereza n'ogula buli munnamawulire buli muyimbi ayimbe ku mbagayo abayimbi be bayimba ku mbagayo neefuuka ki kati baabo abayimbi bayimbe leero enkya n'afa mutumbaavu wadde yafudde emikolo gibeera gya kujjanjawaza Faruku njagala mbuuzeemu Bebe Cool eyawasa mukazi we mu kyama baakamala mu bufumbo emyaka gigenda mu 2
Disaalu zinda ne eviction balina ssente bakola omukolo gwabwe mu ngeri yaabwe aizulu. Ninga bali basobola okujanjawaza kuba bonna ba star. Anti kati buulira bana diaspora kyetaagisa omukolo guleeta e Kampala oba gusobola okuggwera eyo. Omukolo osobola okugutwala e Kampala naye ng'oyise baani. Tokkiriza birabo. Omulembe gw'okuleeta ebirabo ne baleeta olujja ne lujjula ebirabo. Ebyo nkola y'abafala. Onjagaza ki lwaki ondeetera ebirabo? Abamu bamanyira okusiba agabokisi nga gakalu bataddemu ennyaanya, muli bataddemu omugaati gwa 200 ne basiba olujja lwonna ne lujjula. Ebyo bya kifala. Faruku Sakozi nkubuulira amazima. Waliwo abantu abajjuza olujja nga lwonna lubimbye naye nga bwe basaanukula buli kirabo okugenda okubigatta nga bya miliyoni 10. Naye ng'olujja lwonna lukoze eki? Lukutte. Kati ebyo byabafala. Kati abantu nga ffe abagezi tetubikola. Bw'obeera ng'oyagala jjanjabaza gulamu akamotoka okawe taata. Bo famire ejja kumanya atuwadde. Ontegedde bulungi? Abalwadde b'obwongo balina okugenda ne bapangisa emmotoka ne baziwa ku mbaga. Stacey Amayanja baakimukola. Rebecca Jingo baakimukola. Titi Tabero baakimukola. Olina apangisa emmotoka mu bondi emukolo n'ekigwa ne bagimuggyako. Kati Edi kyenjagala okunyambako wemba nga ndi mutuuze wa Sweden n'enfiirwa bba wange mu nfe etategeerekeka. Sweden erina ennyamba gyennyambako okukola investigation. Sweden erina ennyamba gyekuyambako singa bwe wali ogenda e Uganda wategeeza embassy nti ntuuse e Uganda oba ngenda e Uganda ngenda kusomesa bwezi. Naye abantu abasinga obungi tutambula buki? Naye ndi mutuuze wammwe. Anti gavumenti temanyi gy'olaze. Faruku, omulimu gw'embase mulimu ki? Eddimiza yaabwe envalo n'engende Sweden, nze buli lwe ngende e Uganda, embase Sweden emanya. Tewali kye kitwala kugiweereza email. Nti nze eddimiza ya n'oyogera ebikwatako, ngenze Uganda ngenda kudda ngenda kuza omwezi bwezi, n'obaweereza ne tiketi. Kati kitegeeza mu mbeera eno weba famire eno yakikoze esobola okusaba investigation oba baluddewo zisaba oba bandibadde baazisabye dda. Teri agenda kubayamba kubanga bwe baali bagenda e Uganda tebaasaba gavumenti. Tebagitegeezaako. Okuddako singa baali bagitegeezaako. Naye abantu abategeeza gavumenti be baffe bayita abaamaalo. Nze Faruku buli lwondaba nga e Kampala embasi ya Sweden eba emanyi. Eba emanyi. Kubanga okukiweereza email tebanzija kuwadde 10. Lwaki sibawuliza ne bagamba nti ngenzeeko Uganda ngenda kumalayo omwezi gumu. Ngenda kuza omwezi bweziti nja kuvayo ngenda kuza omwezi bweziti. Embassy nebeera ng'eri up to date. Embassy etuuka ku lunaku lw'olina okuddayo ne balaba nga wabula ennaku 2 ne bakujjukiza. Gwe mulimu gw'embassy Edi teweerabira okuddayo. Tebeera ku tiketi yo teweerabira okuddayo ennaku z'omwezi ntekuleka. Kati ebyo babikubira ffe bayita bafala. Ne bano abeeyita abaakabi ebyo tebabimanyi. Baagala kuddukira ku kasinga bamaze kufuna bizibu. Kati mwami Kakooza yayabise. Gavumenti ya Bungereza terina weegenda bayambira. Okuddako senga abadde nabeera nga alina savings ze insurance e Bungereza bajja kufuna insurance. Naye njagala omanye Faruku na kino nti abakazi bangi nnyo abakolagana n'abayaayi banyiga abasajja beesigaliza ebizimbe batwale mu nsi yonna. Tubirabye ku buli level. Ennaku ezo baatulaga omukazi e Uganda awo ku lw'emitiana ebbira. Omusajja yatunda bulooka z'emitwalo 8. Mukazi we n'akolagana n'omubbi nti genda omutemeko omukono. Ajja kuwugira ssente gye ziri. Ku mitwalo 8 omusajja z'akoze mu bulooka. Mulabe bangi. Faruku obeera otuuka ewuwo omukyala neyefuula emmotoka nti neeganye okusiba n'akukoona nga intention ye yakutta. E Kampala?
Faruku waliwo n'abali mu kkomera waliwo n'abali mu misango njagala olabe mwami mukyala wakasibuukira tali mu kwewubana misango naye nga teyazaala abaana ba mwami kasibuukira. The reality is bonna abantu abali e Kampala babbi ne bannayuganda tulina amaalo naddala ababeera mu diaspora. Faruku abayaaye bava e Kampala bava e Bulaaya abawala n'abalenzi oba bakazi n'abasajja bw'agenda Uganda n'asanga ekikazi mu kiraabu n'asanga ekikazi ku biiki ku street n'agenda n'akiwuuba ne kimuvuga ku speedi amangu ago gakifunyisizza olubuto. Babbye property z'abayaaye eno lwabutategeera Faruku asanze omuwala yatambuladde omusana gumukubye okuva ku lubiri paka ku lwala omwesirwalizaako oluba okufuna nti wafunyisiza olubuto omwana wange takulira mu muzigo ng'osalamu ng'ogabuwa kasita mwana wange genda obeere mu nnyumba yange naalya oluba okugiyingira muganda wange okumuggyamu bakuteeka mu ntaana. Kati bannayuganda abali e Bulaaya be bayitirizza amaalo. Nze bannayuganda abali e Uganda sibalinaako mutawaana ne bannayuganda abali e Bulaaya balina amaalo. Kati nze kankugereze waliwo omukwano gwange sisita wange Rita Kaggwa agenda e Uganda agula bannamawulire abasasula ssente ne bagenda Entebbe ne bamwaniriza nga bakuwaniriza ku lwaki kubanga oli buloga abeera wankizo ki ogula lwaki bannamawulire. Rita kyali wange n'ekituufu kyogerwako ago ge malo genjogerako bannayuganda ge tulina ababeera e Bulaaya. Rita genda e Uganda mu kasirise sooka otwale famire gyegenda okuwummulira keera ku makya bakutwala ku TV ogende ku TV abantu bakwekange ng'oli ku TV. Rita twala famire gyegenda okubeera bemba mugenda kukola programu ne Faruku musisinkane ku woteri nga bwe mwakoze programu yammwe. Lwaki ogula bannamawulire bajje ku Entebbe buli muntu ategere nti Rita akomyewo ne bakwata zi kamera. Rita yakwata bannamawulire n'abasasula ssente n'abawaala awensi n'abagulira amafuta ne bagenda Entebbe nti bamwanirize ensi etegere nti Rita akomyewo. Ebyo byakifala ebyo ababikola omuntu aba aleese omudaali aba alina bizinesi gy'atunda nti muyimbi ayagala bakasitoma be bategere nti weebali oba alina ebintu byaguza bannayuganda bategere nti gundi akomyewo supplier waffe. Naye kati Rita kiki ekikuguza bannamawulire nga Ssaabasajja bw'aba akomawo mu kasirise, Bobi Wine bw'aba akomawo mu kasirise, President Museveni bw'aba akomawo mu kasirise. Gwe lwaki ogula bannamawulire bagende Entebbe bakwanirize? Rita kankubuulira amaalo g'abantu abali e Bulaaya. Rita abantu be yagula abagenda Entebbe omwaniriza mwemuli munnamawulire yakolagananga n'omukazi gwe bayita Senga Acid n'amubuulira byonna nti Ssaabasajja Rita bwajja atuuka ku Ssaabasajja atambulira mu nnyonyi bweti. Mukazi wattu Rita adiringa ne baayita bakyaliibe ate bakyaliibe kwe kuli akodineetinga n'ani ne Senga Acid n'olunaku lwe baabakwata munnamawulire oyo Rita amutambulirako kwabo abamu be yagula